waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Star TV emunyenye eggwanga mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kotido yabadde wezezza milimitazi 3.5 n'obutundutundu 3, Masaka milimitazi 2.6, Kampala milimitazi 12 so nga ate yo mu Masindi zaweze milimitazi 3 n'obutundu 2. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omwonno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe okokosa n'empewo ez'amaanyi okuva mu gabira g'e Congo nga zoolekedde obugwanjuba awamu n'empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale. Ebyo byonsatule bireetedde enkuba okubeera ng'etonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu nnyanja Nalubaale so nga ate mu bitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okukeera okwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omwonno nga mwotwalidde n'ekibuga Kampala tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu London, New York ne Paris tusuubirayo enkuba okutonnya. So nga ate mu Dubai tusuubira nti akasana kajja kwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 39. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye eggwanga nze Lubega Micheal.